أحمدية زندباد زندباد أحمدية زندباد زندباد أحمدية زندباد زندباد أحمدية زندباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهلا ومرحبا في هذه الجلسة. turi mu sura Yunus, sura ya 10 mu Qur'ani ntukuvu. Tutandika ruku ya 2 nga yo aya ya 12. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti walau yu'ajjilu Allahu linnasi sharra isti'jalahum bil khair. Tisinga Allah naye ayangwiriza okubonereza abantu olw'ebibi byabwe bibakola nga bo bennyini bwe bapakuka
ne bapapirira olw'okwagala okufuna ebirungi singa ye sipiidi y'emu ne Allah gy'akozesa okubabonereza laqudiya ilayhim ajaluhum bonna ajali zaabwe entuuko zaabwe zandibadde nga zaatuuka dda fanadharu alladhina la yarjuna liqaa'ana fi tughyanihim ya'mahun bw'atyo nno Allah aleka n'alindiriza abo abatalina ssuubi lya kumusisinkana mu bubuya bwabwe nga bawunaawuna. Significance obukulu wa statements ezo buli nti kiri mu butonde bwa muntu okupakuka n'okupapa nti wabaako nikyayagala ayagala akituukeko mu bwangu ne aya endala etugamba nti khulikal insanu min ajal nti byebirungo byateekebwa mu muntu biri mu okupapa. It is part of nature. Ate ye bw'abanga alina ekibi kyalengedde ku munne kubanga munne amukosezza kiri mu human nature okwagala okwesasuza amangu. Tisinga Allah naye ye speed yeyo gyagenderako mu kubonereza ababa basobezza singa ebiri ku nsi byonna byasaanawo dda. Atuwa formula n'agamba nti abo ababanga basobya naye nga n'omutindo gw'obusobya bwabwe tebakkiririza ddala namu Katonda tebalina ssuubi lya kumusisinkana era Allah abawa akaaganya ne babanga babulubuutira mu butamanya bwabwe obwo tisiikulwa mu maaso gye bulaga bafuna omukisa ne baluŋŋama ne beekuba mu bifuba ne batereera. Mu njogera endala Allah gives them the benefit of doubt. Mu human terms gwe twandigambye nti omuntu wabanga asobezza muwa akaaganya ak'okweddaabulula kubanga ensobi ezikolebwa ziba za mitendera ebiri. Waliwo oli asobya mu butali bugenderevu kuba wa khulikal insanu dhaifa omuntu yatondebwa nga munafu n'olwekyo omuntu oyo aba asobezzaawo ewaakaaganya yeddaabulule. Ne wabaawo ate okusobya okwakasobeza nti ye naturally mwonoonyi yeetaaga kubeera punished kubonerezebwa naye era still tulina okutunuulira engeri gye tuhandolinga society kuba ffenna in essence tuli boonoonyi naye eyo si beetu ya muntu kwonoona nti olw'okuba ffenna tuli boonoonyi ate olw'okuba nti ffenna mu ngeri emu oba endala tuli bakulembeze omusajja oba omukazi mu maka ge aba mukulembeze
yadde omwana babeeramu era abeera mukulembeze mu tulubeere ery'obukulembeze tusaana okuba cautious nti engeri gye tukwatamu abo be tukulembera efaanana etya yeeyo Allah administration gyatuyigiriza nga tusinziira mu Qur'an entukuvu nga tekyetaagisa kugenda mu kuwanulayo diguri ya administration mu theory practically nga tomanyi na kyakola. Qur'an ekuwa the practical view of your degree you have obtained from the university in administration. You may have learned a lot many laws and bylaws and many methods. Nenge ebyo biri mu theory. Practically kye kibeera ku ground kye kino Qur'an kye kugamba. Nolwekyo your degree is not complete without understanding the view of the Holy Quran, the encyclopedia of life. Mu aya 13 Allah agambye era ayongera okutunyonyola ku human nature. Agamba nti wa idha massa al-insana dhurru, omuntu watuukibwako obuzibu bwonna oba obukosefu bwonna, daana ayanguwa mangu nnyo okujjukira n'okusaba Katonda lijambihi oba abagalamidde amine abagalamidde au qaidan oba atudde au qaiman oba ayimiridde. Munjogere nnyangu nti omuntu bw'atuukibwako ekizibu olaba abuna obufofofo ng'asaba Mukama Katonda, ayi Katonda wange era mazima olwajjukidde Katonda. Quran ewa such instances nyingi nti omuntu buli lwatuukibwako ekizibu ajjukira Mukama Katonda, awamu etegeeza nti omuntu bw'abeera mu nnyanja, ennyanja neefuukuuka, n'olaba nga muntu asaba olusaba olutagambika, ne yeetema obweyamo obw'enjawulo, naye olugoba ku mwalo nga yeerabirira ddala okusaba kw'abadde asaba. Allah subhanahu wa ta'ala atuwa such instances na wano nti omuntu bw'atuukibwako ekizibu kiri mu nnecha ye n'abadde yeeyogeza nti Katonda taliyo, kugenda okulaba nga abuna obufofofo asaba Mukama Katonda amwegayirira, oba agalamidde oba atudde oba ayimiridde, buli positioni yonna gy'abaamu aba asaba Katonda. Falamma kashafna anhu dhurrahu, naye Allah bw'amuggyako ekizibu ekyo kyabadde amulaajaanira, marra ka an lam yad'una ila dhurri massahu, kwegamba ye atambula nga yeesulubabba, gy'obeera talina kusaba kwonna kwasabye Katonda okumudduukirira mu kizibu kye. That is human nature. Naddala abo abatalina imaani na taqwa mu Katonda. Allah agambye kadhalika zuyina lilmusrifina ma kanu ya'malun, nti kale abantu abo bakasobeza. Al-musrif kitegeeza omuntu asukkirira ekigero oba expenditure ngeeyo n'abeera nga adiibuuda, oba mu nsobi n'aba nga yaayitiriza ensobi ze asusse ekigero.
gone beyond the limits. Abantu abo abalina mentality ey'okusukka ekigero mu bwononefu bwabwe, kitegeeza nti obwononefu bwabwe obw'obugenderevu butali bwa nsobi. Allah bw'atyo bw'abaleka enneeyisa yaabwe eyo n'ebalabikira bulungi mu mirimu gye bakola. Nti on one part wafuna ekizibu n'alajana, bw'agibwako ekizibu ekyo n'atafaayo. Even between us humans, fekka bantu, tubeeramu n'abantu abalina nature nti bw'abeera n'ekizibu mwetegefu n'okunaaza ebigere byo. Bw'omugamba nti komba ebigere byange ebyo byonna, mwetegefu okubikomba olw'okuba alina kyakwagalako. Bw'akifuna tajjukira, takujjukira n'akatono. In many cases afaayo nnyo n'okulaba nti gwe akulinnyirira, akufutyanka, ng'ate gwe obadde amadaala g'alinnyiddeko. This is natural, era muzze mukiraba mu bulamu. Fatabiru, mubeere bagezi, mulabuke. Aya 14 Allah atujjukiza biki ebizze bibaawo mu mirembe egyayita. Allah atugambye walakad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu, ddala twazikiriza emigigi n'emigigi egy'abo abaabakulembera olw'obwonoonyi bwabwe, obwonoonefu bwabwe, nga bavudde ku mulamwa. Adh-dhulumu wad'u shay'in fi ghayri mahallihi. Dhulumu kitegeeza omuntu okuteeka ekintu mu kifo kyekitagwanira kubaamu. In other words, bwe bwonoonefu. Nti nkola ya Mukama Katonda nti abantu buli bwe boonoona ne basukkirira ekigero nga tebakyasobola kukuba reverse, kweddaabulula, Allah abasalirawo okuzikirira. Kujja kutya atugambye wajaatuhum rusuluhum bilbayinat, era bajjirwa ababaka baabwe nga babannyonnyola nti eno nsobi, eri nsobi, eri nsobi. Kuba nawalala Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, nti Allah tabonereza bantu olw'ebisobyo ebyo bye bakoze bw'atyo, wabula asooka kubatumira mubaka abannyonnyola ensobi zaabwe nti wano musobezza, wano musobezza, wali musobezza. Wama kaanu liyuminu, ekyembi obwonoonefu bubalinnye ku mitwe, baba tebakyasobola kukkiriza na kuwuliriza babaka bye bagamba. Abafaana bwe batyo osuubira kusasulwa batya, bakungule ki mu mputtu zaabwe. Allah agambye kadhalika najzi alqawma almujrimina, kale okubonereza okwo bwe tutyo bwe tusasulamu abantu abamenyi b'amateeka. Almujrimina min aljurum, mujrimina kitegeeza jurum. Jurum means crime, breaking laws, abamenya amateeka.
ekintu kino simanyi lwaki kyescapinze okufumiitiriza kw'abantu bilkhusuusu naddala abasiraamu. Teeka lya butonde nti ye Allah tabonereza bantu wabula nga amaze kutuma mubaka. Wano akyogedde ne aya bwe ziri mu Qur'ani entukufu zisomebwa. Omulembe gwaffe guno gwe tulimu gukuŋŋaanyiza ebizibu bingi. Bwe tuba nga tukyali mu dairatul islamiya mu lawunda ey'abasiraamu, abasiraamu batuukiddwako ebizibu bingi. Bwe twogerera wano bagwanganye mu malaka battiŋŋana. Basiraamu n'abasiraamu bali kuttiŋŋana bokka na bokka. And this trend is increasing. Yeyongera bweyongeza, embeera eyo yeyongera bweyongeza. Laisa hadha adhabu min Allah, ekyo si kibonerezo okuva eri Mukama Katonda nti abooluganda ab'enju emu bagwanganye mu malaka. Ekyo kiba kyengera mu famire nti mu famire the norms, enkola eya bulijjo baluganda kuttiŋŋana kulwanagana nga mwewaana nti famire erina emikisa gya Mukama Katonda. Kibonerezo w'otunuulira ku global scope ku nsi yonna, ensi ejjiddwa ebikangabwa ebyenjawulo. Gano mataba, kubumbuluka kwa ttaka, landslide, musisi ne kabusa, zitsunami, endwadde zinamutta, enkambwe ez'enjawulo. Nakati tukyali mu stress eya corona virus. Ekibuuzo kiri, ebyo byonna byonna lazima bibonerezo. Allah atumyani mu mulembe guno yetteeka ery'obutonde. He is punishing man. Era kati mukimanyi ensi za Europe ate ziri kudda mu lockdown. Aba following amawulire agagenda mu maaso. Omulembe guno Allah ani gwatumye, kuba ekibonerezo kizze. Ekibonerezo kijja luvannyuma lwa Katonda kutuma. Atumyani Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalanga nti mu biseera ebifaanana bwe biti Allah ajja kusindika Imaamu Mahdi al-Masihi al-Ma'ud. Kyetusiiba tutegeeza ensifa bajamaata Ahmadiyya nti omulembe guno Allah yasindika Imaamu Mahdi. Abasiraamu olw'okumugaana bali mu bizibu, n'ensi olw'obutamutegeera eri mu bizibu. Solution yokka eri emu, accept the Mahdi of the time. Mukkirize Imaamu Mahdi kubanga yazze ne solution those problems. Eyo ye natural and logical conclusion ey'ensonga zino zonna eziri. Entalo zifuuse entalo, amawanga agamu geerijja ku malala. Right from our homes, kuvirala maka, fitina, nkwe, butakwatagana, abasajja batta bakazi baabwe, abakazi batta babba baabwe, abaana batta abazadde, abazadde batta abaana. There is no peace. Mu nsi temuli mirembe.
wasaana kubanga waliwo Allah gwe yasitula n'asindika ffe tetumufaako ffe bajamaata Ahmadiyya tubagamba nti ye Imaamu Mahdi Mirza Ghulam Ahmad Katonda gwe yasindika nga ye imaamu wa mulembe guno. Kkiriza gaana eventually ojja kukkiriza mu biseera ng'obukkiriza bwo tekugasa. Bino bye biseera by'omuntu okukkiriza obukkiriza bumugase. Kuba Qur'ani etugamba nti wabaawo ebiseera wokkiriza ng'obukkiriza bwo tekugasa ng'ogwa Firaawo nga awo ng'asemberedde okuzikirira nakkiriza mu Musa. Hinga obukkiriza obwo tebulina kye mugasa. Aya 15 tugambye thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Oluvanyuma lw'okuzikiriza bali abaayonoona babatumidde ababaka era tebasobodde okukkiriza babaka baabwe abo etteeka ly'obutonde erya Katonda ne lidda mu nkola ne basaanawo, ate mmwe abaliwo omulembe guno yabafuula abasika baabali. Lwaki? linanzura kaifa ta'malun, tulabe nammwe mweyisa mutya. Munaasobola okufuna amasomo okuva mu byafaayo ebyo ebize bitotolwa oba nedda? Mubyasire kirabika modern man era taganyuddwa ebyawandiikibwa ebikwata ku mirembe egyayita. Abagezi tulabuke. Assalamu alaikum. Salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin